gyabwe minyirivu naye nga munda bisosonkole. Ebigambo byabwe biwoomerera nnyo naye nga temuli mulamwa. Kati basse bumbuuzi mumwali mulowooza nti Qur'an eno aya Mungu nga bw'ajogedde ekomaawo nga teriiyo? Bateekwa okuba nga bateekwa okubeera mu society. Okwolekera kati kwe twolekedde bwe lutalo lw'abannanfuusi, naye aya gyekkomekereza omunnanfuusi tawangula. Era eno situation gye tuyitamu ne mukama waffe Nabbi Muhammad yagiyitamu. Olwamala okuwangula abakaafu obusiraamu ne butebenkera, yasigala mu lutalo lw'abannanfuusi lwe tulimu. Era bino byonna bye muwulira ebiri mu social media nga bwe mpulidde, lutalo lw'abaki? Lw'abannanfuusi. Kakati mwe kizibu ki kye mulina nga mmwe abakulembeze nga nange muntwalidde? Amazima gali nti kino ekitabo tetukimanyi, nange sikimanyi. Bwe munaaba mwagala abasiraamu bategeere ebigambo byammwe, sibatuma basaba busabi tuddeyo ate tusome kino ekitabo. Buli kimu kyonna kijja kusiigira ekifaananyi okitegeere. Okumenya abasiraamu beewuunyisa be bokka abalina enjigiriza ebasomesa ku mawulire. Teri togenda kusanga ddiini ndala yonna erina topika eyogera ku mawulire kujjako mu kitabo kino Qur'an. Mungu yabalabula dda myaka 1000 nti bwebanga bakuleetedde amawulire gekenneenye, naye omusiraamu teyekenneenya mawulire. Mama nali ndabye abantu abagugumuka mu mawulire agataliimu basiraamu, kubanga bagoberera ekintu ekitali mu nzikiriza yaabwe. Abatali basiraamu abatalina njigirize mu bitabo byabwe ate ne batambulira ku njigiriza y'obusiraamu gye batalina, tebapapira mawulire. N'oba oliyogera otya ku faaza, ku Reverend, omukatuliki n'omukristaayo n'omulokole tabikkiriza nga ogedde ku pasita we aramu. Naye omusiraamu kasoogera ku district cars n'obimugamba abikkiririza ku sport nafunya n'ekikonde, ayinza okuba nga badde agenda nakusoma kutuba agikyusa n'agenda ku bigambo by'omubuulidde n'abisomamu ne kutuba n'okutuyana n'atuuyana. Ngenda bbawa ekyakulabirako. Waliwo omusajja yali Kampala eri Mungu yamujjulula yavuma mufuti nga gyenkomeza, n'afuna ettutumu n'alya ebijjulo n'afuna ssente n'awamma gwe n'agenda wala. Lumu waliwo omukyala bamuyitanga Jennifer Musisi, mwamuwulirako? Yali akolanga executive director wa Kampala, yali mu ofiisi ye. Abagagga b'e Muyenga, ewaffe wali ekitundu bakiyita Muyenga, kyabagagga bokka, ne bamutuukirira ne baga nti Jennifer tuyambe tiye, tulina abalokole bazze ne bazimba ekkanisa mu kitundu kyaffe tiye, tetukyebaka. Oba wakasawo bwatyo okooye onyodde omwenge gwo ovudde mu kilabu wakayingirawo omulokole ogenda n'asumula ettendo betendo tendo lya Mukama, tetukyebaka. Buli ssente yonna gy'oyagala tujja gikuwa, tujjire wakakanisa k'abalokole. Jennifer n'agamba omulokole akyakwatibwako ku mulembe guno alinga omusiraamu ku mulembe gw'ono, ku mulembe gw'ono ng'omusiraamu tayepankirwako. Jennifer n'agamba abange ku mulembe guno abo bwe mulaba abo abaleekanira ku nguudo balina Ssekakalozi yasinga obitegeera ebyo, balina patroni waabwe ye maama. Maama yabatwala bagendeko mpola, naye kyenyinza okukola ngenda tebiisa mu levo ate endala. Ti levo ki? N'agamba ti ngenda biisa mu Intelligence Council
Intelligence Council olukiiko olugatta amadiini amakulu, Uganda Muslim Supreme Council, kanisa ya Uganda, Kereziya, balokole, basemetiside. Ngenda bise, ngenda kuteekateeka omusomo ogwo nagenda okuyita noise pollution from places of worship. Butya bwe tuyinza okuziyiza ebireekaana mu masinzizo, ngenda kuyita abakulembeze b'amadiini ago amakulu bampa amagezi mwenja okusinziira nkole ensonga. Nga mufuti wa Uganda Dr. Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje nga ye ssentebe, Jennifer n'awandiika ebbaluwa ng'ategese semina. Jennifer n'akwata ebbaluwa n'agiwa okukozesa abakola omulimu gw'okutambuza amabaluwa. Omwana gwe baawa ebbaluwa teyagireeta Kampala mukadde, yagitwala Kibuli. Bwagituusa Kibuli balina baga bannanga ate omwana alese ebbaluwa yono omusajja we Kampala mukadde agireesewa. Kaakati oli Seeka avuma ennyo mufuti, baluwa bagireeta waali nga kadeta ndabe ng'agiraba nga kati enegenda kunkolera enegenda kukola ng'akubira wagataliiko nfuufu. Yalinayo omuweereza wagataliiko nfuufu gwakolagana naye amuwa ripoota buli byaba agenda okusoma kutuba, ng'akubira n'ab'omuzikiti gw'ewandegeya. Lumundi basomesa bwe nibanfunye chance mimbali y'ewandegeya eriko ekizibu, nkiddemu mimbali y'omuzikiti gw'ewandegeya eriko ekizibu, kirigenda kweza emyaka gasukka 50. Buli abaagala okukola fujja bonna mu Kampala kutuba bagisomera Wandegeya, ng'akubira mangu nnyo abakulembeze b'omuzikiti gw'ewandegeya. Ani gwe badde mutegese okujja ku Jjuma nti gundi ti mumusaze mumulete nze njagala okujja nti kale, ng'oli naye amuweereza munnamawulire nga Seeka alinnya kituuti kyatavuma Jennifer mu nsi nga tekiriiyo, n'agamba ti Jennifer mukafiiri, Jennifer munagisiwavu, Jennifer tanaaba simanyi kiki, amaze emyaka simanyi emeka, Jennifer yaweze okwaziina. Mwabiwulirako? Jennifer n'alaba amawulire. Jennifer bw'alaba amawulire nga gagamba nti yaweze okwaziina, neyeewuunya mu bwongo bwe n'alowooza nti politics wa White KCCA ng'alina embiranye wakati we ne Road Mayor Haji Elias Lukwago. N'agamba tewali mulala akoze ebintu ebyo wazira Lukwago yajinze amabaluwa ago anyonoonye mbasiraamu, n'atuma abaana be munoonyeze ebbaluwa eyo. Bwe n'agitegeera nga Lukwago yagikoze ngenda kumuwawaabira, ne banoonya ebbaluwa n'ebula. Jennifer n'agamba nti kati nkoze nti okufuna ebbaluwa njije ku Seeka oyo. Kati abaanyumye Seeka mu kitundu kyawangalira mbakita Kawempe, akikira ekitundu ekyo mu Kawempe bamuyita Hajati Hamida Namukasa nga yali road councillor, nga road councillor ajja mukyaliako mu ofisi nga ati Namukasa tova mu Kawempe nti va mu Kawempe osobola okunyamba. Seeka yasomye kutuba, mwamusoma kutuba mubiwulize bulungi. Seeka yasomye kutuba n'anvuma ng'agamba naweze okwaziina osobola okunyamba neefuna akabaluwaako ko. Amida n'agamba akankubira Seeka yennyini wano kuba mukwano gwange nnyo, ng'akubira Seeka ebbaluwa gye badde okutte ng'osoma kutuba osobola okufunako kopi nti baluwa ki tijjo wabadde osomerako kutuba. N'agamba nze siina bbaluwa. Nti wagambe Jennifer yaweze okwaziina nti siina bbaluwa. Ko Amida n'agamba omusajja gatalina bbaluwa, n'agamba naye nedda yagiraze abasiraamu ng'asoma kutuba. Ko Hamida loba tumukyalireko, tusobola kumukyalira ye Jennifer nti ye oli mukwano gwange nnyo, nze kati kamuteke mu mbeera enkya tufune obudde tumukyalireko, tumukeere ng'amukubira nti Seeka enkya mbadde njagala kuyitako njagala kukulaba nzije tajangu. Seeka teyamanyi nga bavuga motoka, Jennifer ng'avuga motoka ne Namukasa nga balumba Seeka ku makya. Seeka okugulawo gate nga ku
Jennifer kwakuba amaaso ondetete Nankulu nga toŋŋambye Nankulu yakusabye ayagala kukulabako nga bayingira mu nnyumba Nankulu nga seekayaniza Nankulu nga Nankulu boogera kino nakiri nga muga naye seeka ekituleese njagala bbaluwa gye wasomedde abasiraamu nagamba ebbaluwa eriruddawo nze siina bbaluwa tiseeka tize siina bbaluwa naye ekikulu mu byonna mutulyako ssente obeera eyo ne mutulyako ssente gwolina ssente empya n'enkadde mukazi wange wuuno oyo akamala okusoma talina mulimu ti mukazi we omuwadde omulimu naye ebbaluwa nagamba bbaluwa sigirina Jennifer nakitegeera nti omusajja bbaluwa takola ki tagirina naye nga abasiraamu yabasomedde ddi kutuba yakoze eki neba abasiraamu bakaaba kyebatavuma Jennifer buli seeka yagenda nasoma kutubayo naye ngaavumirako Jennifer kakati bigenda okuwunzika ne bakola Jennifer na strikinga deal ne seeka mukazi wa seeka amuwadde omulimu era negula akyakolayo namusaba atandike muvumira Erias Lukwago seeka nakkiriza ngajja muvumiranga Erias Lukwago gy'abagenzi okusoma kutuba nakkiriza n'avaayo najja okwetondera mufuti nga wendi naga nti omwana bagenda okunoonyereza nga ebbaluwa omwana teyagitwala Kampala mukadde yagitwalawa Kibuli Jennifer najja e Kampala mukadde okwetondera mufuti bino byembabulidde Jennifer yabyogera mu maaso ga mufuti nga mutunulidde bweti era mufuti nandagira nengena nenambuza Jennifer omuzikiti nemulisa n'omunaala lwaki mbyogedde abasiraamu amawulire ge baawulira bagatwala lwaki kubanga seeka yalina ebbaluwa bwati ng'agirina mu ngalo ng'ayimiridde ku kituuti omusiraamu akakasiza ddala nti omuntu aba ayimiridde ku kituuti kyaba ayogera aba ayogera ki mazima naye gaali mazima kino kyenva basomera suratu munafikin lwe lutalo lwe tulimu